Nkwaniriza nnyo nate mu budde buno we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Wabaddewo kendeera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo bikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa, kyokka nga n'empewo enkalu okuva mu ddungu ery'e Sahara okwo kw'ossa n'ezo ez'omu Buwarabu zeeyongedde amaanyi era zijja mu kitundu kyaffe. Ekyo kye kireeteddewo kikuŋŋunta gwe tulina mu nsangi zino. Katunulire ku mbeera y'obudde nga bwe tuyisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana okukeera okwaka. Embeera eno ejja kukyukamu kitono nnyo, nga n'olweggulo tusuubira mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe enkuba okutonnya, olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kwememulira ddala. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku digurizi 30 mu kitundu ekyo eky'omu Arua, so nga ate Kampala, Jinja n'Entebbe ebbugumu tulisuubira okutuuka ku digurizi 28. Ate yo mu nsozi ez'e Kabaale tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku digurizi 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga eby'ebunaayira, mu Arusha tusuubirayo enkuba okutonnya, kyokka nga mu Lagos ebbugumu lijja kutuukira ddala ku digurizi 32 era ng'ogunaayako eyo gunaazuukusa ne Kawekwa eggangu. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde, n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu okutuusako embeera y'obudde.